Uganda gye tuvudde nti alitwala ensuku zammwe n'ennimiro zammwe tebiriimu tebatutte ttaka ekibba ttaka Museveni yakulira ekibba ttaka Museveni n'ababbi emitayimba gye bakuba yagikulira kubanga ye Ssaabatemu asooka obutemu bwonna obuli mu ggwanga bwetolola ku Museveni ekyo gwokimanyi kati nti ndekanjogere ne Uganda poliisi yeyina obuvunaanyizibwa okumanya ebitayimbwa nvunaanyizibwa ku ggwanga lyange ate njagala kutegeeza bonna abatuulira wano mu Uganda poliisi mukoledde Museveni amagye mukoledde Museveni mumukoledde abo be bavunaanyizibwa ku ebyo kati nkugambye kati nvunaanyizibwa ku ggwanga lyange ne bannanga bali eyo abaagala Katonda n'eggwanga lyaffe this is Uganda for God and my country kyova laba ndi mu kwogera ebigambo bino njagala bategeeza ensobi bannayuganda ze mwakola Katonda n'abaleka ne mwerondera Museveni ne mukuba obululu n'ababba n'abakola byonna ensuku azitutte buli kimu akikoze tubisanze mu Samwiri ekisooka essula ya 8 tobisomye nti yabitwala mbisomye wano kaakati awo ki ekiba kiddako Katonda bw'aba atukwasa eggwanga lyaffe atugamba by'omu mirembe ekyokubiri 7:14 nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi kale naawulira nga nnyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe n'amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaggukanga n'empulira okusaba okusabibwa mu kifo kino kati awo osooka kwenenya era njagala bategeeza bonna abatuwuliriza nga mukaba mubeere mu kwenenya Mukama tusonyiwe olw'ensobi ze twakola okwerondera kabaka kitegeeza waliwo yali akulembera owa Mukama alina kulondebwa atya kubanga ebyaffe ebya bulijjo tukuba akalulu tusimba ennyiriri oyogedde nti byammwe bya bulijjo kati nze ndi ku bya Katonda mpulira neeyongereyo komaawo mpulira Yesu Kristo yebazibwa obudde bwe tulimu bwakuwamba Museveni mubuliwo naye njagala kubategeeza nti mu mwoyo twamumala dda Katonda yamuleeta ne mwambula naye Katonda gwe musaba nkugambye saagala kundayivaatinga Museveni muweereza wa sitaani sajja tukakooye sikirinako bujulizi kati sinna kusaba nti olina obujulizi nkwata bulungi nakusabyeko obujulizi nze nazza okujulira erinnya lya Yesu Museveni mutemu era omusaayi Museveni gwayiye tewali yali aguyiye tuli sajja katolwanga yamutta emyaka giri nga tannaba nakuba omufuzi yattanga mazima mu lukujjukujju lwe era bwe yamala ng'awayiriza baamiini okuva Museveni lwe yakulembera eggwanga lobote bonna nadde kino nkiddamu busamize bulogo sajja kalogo n'ekibi bye bibadde bifuga kasiyazi kati nkugambye obusamize obulogo obuseegu byonna biri ku mulembe gwe kubanga sitaani ye Ssaabatemu asooka kati Museveni mwana wa sitaani ne sitaani akimanyi nti omwana we Museveni amuwadde omusaayi okyogedde walaayi okiwulira amuwadde omusaayi okola ki ogumala oba gwali mwaka Museveni mwana wa Swaitani abajasi kati abakafiira e Somalia abajasi baze babatulaga katuwuliriza era nga abattirayo naye bw'aba abatta sitaani n'omwana we okufa era ne bakuba bali bandiginasi Uganda ne bakola ki njagala kutegeeza abatuwulira UPDF n'ebitongole byonna bw'oba omanyi nti oli ndiginasi Uganda beera mu kwenenya byonna by'okoze Katonda akutayize bw'otakikola sebo kyendiko ndi munnamagye owa Yesu don't divert me. Leave the pastor to be. This is Uganda for God and my country. This pastor must shine. Uganda tubadde mbuwambe natumwanga mbusa bwe yatuwa kujja bantu wa Farao. This is not a joke. We are living the time when God is Jawa nusinaba kwagala kufeva eri bantu njogera yantuma byangamba lwaki ngamba nti bajja kukwata bubi nazeeko nebagamba munkwate bulungi kati awulira tayagala aleke okiwulira awulira atayagala akola ki naye nga njagala kubategeeza tuli mu New Uganda New Revival mu nsi y'omwoyo New Uganda New Revival yatuuka dda kakati nemubuliwo Katonda agireese mu buki Katonda agireese mu buki mu buliwo New Uganda New Revival okiwulira kakati njagala kubategeeza oba owagira Museveni ne bwe munaakola mutya njagala kubategeeza nti Katonda yamugjawo dda Yesu yabaza Omunnazaaleesi Katonda yamugjawo dda wabula okukituukiriza amusigukulawo ddala mbaddamu mbagamba kubagenda okumuwamba kwendi era bannanga abampuliriza gye muli eyo
katonda yabateekateeka dda okuggyako omusamizo ono omulogo omutemu Museveni assa abantu baffe okiwulira assa abantu lwe yali ayagala okutta Katumba Wamala yattamu muganda waffe omwana wa Katumba Wamala okiwulira asse bannabukenyi batugamba ADF sagala kugamba mpozi ng'ogamba sitaani akozesa uliriza Museveni ye ADF sikirinako bujulizi sina kusaba bujulizi bu nze nazze kwogera mazima genjogera geego bayibuli egamba Timoseewo kyokubiri 2:15 fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima okiwulira waliwo wano Abanyarwanda bamazewo ebbanga balira Museveni yabasangawo Museveni alina akabondo k'Abanyarwanda akabatemu kebayita akabano akabatemu kebayita akabano Museveni ne banne batemudde abantu kyonna bakikoze bassa abantu nze banteeka eruzira 2:16 mu CPS namala mu mwezi ne bantwala mu Buganda Road Court Kalemani Jameson nga ye chief magistrate kikwewunyisa nga mbulira enjiri ku street n'emitwalo gyange 50 Museveni ne Kalemani Jameson balya babba sente z'omubulizi w'enjiri nze Gordon emitwalo 5 ne bazirya mu Kalemani saaliyo naye mbuulira Museveni ayinza okubba omuntu emitwalo 5 katuwuliriza oyogera ku 10 2 emitwalo 5 kyali kya court bail kati bazibwanga mbulira kati bazibba beire okiri mu mateeka amateeka g'ensi nti obaako akasente kokola ki ate si gwasoose beiro bazisasula beiro bwe bazisasula amateeka gagamba gatya ate tewali mateeka gagamba nti omuntu aziddiza abazze okukola omulimu tezidda tetusaa kati njagala kutegeeza eggwanga lyaffe abadde batulamula si lwakuba nti tebannamula era nze ne bwemba n'omwana ng'agenda kukola P7 ne babuuza ekibuuzo nti pulezidenti wa Uganda yaani nga Museveni yatudde mu ntebe mugamba nti take off for God and my country bwe aba nina omwana gwe mugamba take off for God and my country bwe bakasaza ojja kubeewa Katonda ofunye 10 ku 10 okiwulira bw'aba agenda kukola PLE nga Museveni yabadde akyatudde mu ntebe ne babuuza nti pulezidenti wa Uganda yaani mugamba ojja take off for God and my country musumba abaana bo bayita namugamba Ekyagulanyi ng'ate obawadde answer etali ntuufu uliriza bayita the Republic of Uganda has a president an elected head of njagala kati bw'oba tokimanyi Museveni Kakande Kubbiri Robert Kayanja Meko Center Lubaga Bukingo Tom Mugerwa Serwadda Mundeeba Serwadda Mundeeba Kulesi Lubega Kiwowe Isaac Tom Sembera Daudi Kiganda Simeoni Kayiwa Namirembe Namutebye Lugala Irene Manjeri n'abasumba abalala abagoma abo njogeddeko abamu bava ku Mukama Katonda era abantu abagadde nnyo abantu bategeere Museveni era bagamba Museveni yabawa eddembe kino nja kiddingana mbagambe Museveni si yagaba eddembe ly'okusinza bwe yali tannaba kujja bannayuganda basinzaka Katonda okimanyi bulungi nti ku mulembe gwa Amini abalokole baayiganyizibwanga naye ate okimanyi nti ekkanisa yali y'amaanyi nnyo nakati y'amaanyi muzimbi ebizimbe muli buli wamu oli ayine bukingo ayine ettaka ddene uliriza wali oyogera mu audio noga Bukingo n'oyogera ku basumba be bagamba mu biseera bya COVID nti wabalabanga basiyaga bantu kati ndeka njogera amazima gano nga maleyo okiwulira obudde bwakuwamba Museveni bw'avaawo kyekizibu ky'eggwanga okiwulira njagala kutegeeza bayibuli egamba mu Yokaana essula 10:10 Yesu yajja zibe n'obulamu zibe nabo nga bungi obulamu obujjudde emirembe n'essanyu nga bw'amazima kyekyaleeta Yesu naye ewo nga tonnabagira kwekyo bayibuli egamba nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza ekyaleeta Museveni kutta na kuzikiriza wabula byabikoze bulungi era lumu nali mu kusaba Katonda yasika sitaani n'amuleeta n'amuwogeza sitaani n'agamba omwana we Museveni amukoledde amuwadde omusaayi gw'ayagala ogw'abantu ebyo gwe wabiraba olabye kugambeko nti gwe wabiraba nedda sebo kakati bwe mba nabiraba ndeka njogere bye nalaba mpulira okiwulira sitaani uliriza lwaki birabikira gwe wekka kakati uliriza
omuntu mulala abikwogera oba tonnawulira abalina obubaka bangi nga Katonda ababikkulidde enkyukakyuka okiwulira kakati nze Katonda ntadde ku front line okuba nti mbyogera siina kyentya ntya Katonda ntya eki oyagala ntya eki bwe ndaba mu comments za programs zetukola abantu basinga nnyo okugamba oyo mumulinde mu kkomera kati mumulinde mu kaguli kati balinze eki simanyi nange Museveni alwaza asobola okukuleka n'oyogera n'amala n'akuvumba katiranga kimunye ntunullo netegereze bwe nakkiriza mumanye Kristo Yesu kitange okiwulira Museveni Yesu Kristo tatya Museveni ate kankule yalina nsobi Museveni okufuga eggwanga lino kyava kubajjajja kujeemera Katonda era eno Uganda gyebadde erina permissive will era abantu okukaaba okutuusa ku kino Bayibuli erina bwega Museveni nti mulikaaba mulikuba ebiwoobe olwakabaka gwe mwerondera okiwulira sooka olete nkubikkula ekitabo nkulaga osomere njagala bya kitabo okusinga mulikaaba mulikuba ebiwoobe olwakabaka gwe mwakolaki gwe mwerondera kyatuuka ku baganda baffe abaana ba Isirayiri nga bagamba Katonda nze musumba kwa awo okutta omutujju kibi omutujju yani abatujju abajja ne batega bbomu mu nsi za East Africa nga bagamba bava Somalia Museveni ye mutujju namba emu webale nnyo okutta omutujju katuwuliriza nkugambye kubanga abazze kuzikiriza era twagala kutta mutujju Museveni n'ekigambo kya Katonda anti ogambye si kibi n'ekigambo kya Katonda Museveni ye mutujju namba emu tubadde ku lwakumeka kubanga bajeemera ebigambo bya Katonda Museveni n'abantu be bajeemera ebigambo byani bya Katonda tebajjukira tebajjukira kusaasira obadde ekyo ogenze mu Zabbuli ate ya 17 mu mirembe egirijja amanya gaabwe gasangulibwe obutali butuukirivu bw'abajjajjawe bujjukirwe kati mu mirembe egirijja bonna abanaye tebagenda kusangula eyo Zabbuli 19 eyolekedde Museveni ne NRM n'ababi bonna b'okolaganye nabo okwonoona eggwanga lino n'okutta abantu so ekibi kya nnyina kireme okusangulibwa n'ekibi kya nnyina tekigenda kusangulibwa byonna Mukama Katonda abirina ebibi bya Museveni omusaayi gwayiye okujjukirwa ku nsi azikirize okujjukirwa kwabwe ku nsi kasome bulungi azikirize okujjukirwa kwabwe ku nsi NRM tegenda kusigaza kijjukizo wano kubanga teyajjukira kusaasira Museveni tasaasira naye n'ayigganya omuntu omwavu eyeetaaga bannayuganda bali mu bwetaavu beetaaga abayigganyiza abatadde mu makomera n'ebyabwe n'abibba naye eno ye yalina omutima ogumenyese okubatta balina n'emitima egimenyese balaajanye n'abatta tabase weewaawo yayagala okukolima ne kutuuka gy'ali ayagadde okukolimira Uganda naye ate ekikolimo kimukyukidde yasanyukira kusaba mukisa ebyokusaba Mukama Katonda omukisa teyabisanyukira wabula yasanyukira kutta n'omukisa gumuli wala kitegeeza n'obulokozi bumuli ki ayambala okukolima ng'ekyambalo kye era Museveni yiye ayambadde okukolima kyekyambalo kye ne kuyingira ne munda ye era okukolima kuli munda ye ng'amazzi era babeera bakolimira bannayuganda batukolimidde New Uganda Revival naye Katonda addidde ekikolimo n'atuwaamu omukisa nga bwe yakikola Balaki yagula Balamu akolimira abaana ba Isirayiri nga tutambula mu lugendo luno Katonda yafuula ekikolimo omukisa n'olwalo Museveni byotukolimidde n'abantu bo bifuuse omukisa Katonda omulamu yatonde ku n'ensi kitaawe Mukama waffe Yesu Kristo atuwadde omukisa New Uganda New Revival mu magumba ge era okukolima Museveni mu magumba ge mulimu mafuta ge gakola ekikolimo kubenga gyali ng'ekyambalo kyayambala kati ekikolimo kyekyambalo kyayambala ge mafuta mu magumba ge era kubenga n'olukoba lweyesiba ennaku zonna kati olukoba olabye ennaku ze zonna Museveni kikolimo kati bwe kiba kikolimo waliwo ekikolimo ekiyingira eggulu eyo y'empeera y'abalabe bange kati empeera y'abalabe b'Abannayuganda yeeyo Katonda gy'agenda okusasula Museveni by'osomyawo komaawo okiwulidde olunyiriri nga lukambwe nnyo kakati njagala kutegeeza abawala tebagamba mbona abasumba bajje bawakanye byenjogera bafune platform ezabakoze ki saze kuwakana nazze kwogera bankubidde amasimu ne baŋŋamba nti ennyiriri z'osoma
za bukyayi bwokka. Musumba alina okuba n'ennyiriri ez'obusaasizi. Kati njagala kutegeeza. Ez'okusonyiwa. Ez'okuwuliriza n'okuwulirizibwa. Bino zona biwandiika bye tusomye. Nedda ssebo. Kigambo kyani? Kigambo kya Katonda. Kigambo kyani? Kya Katonda. Kya Katonda. Naye okikozesa bubi. Kati okigereza ku ntya. Okigereza ku bantu. Kati nkubuuza kyogera kwani? Kati njagala oŋŋambe bwe kiba tebyogera ku Museveni byogera kwani? Mazima. Byogera ku mubi yenna. Kwani? Omubi yenna. Museveni ne banne. Walai. Ne bonna batete Katonda. Labisa pasta. Abamuweereza abamukoledde. Okiwulira? Asobola okwewakana Museveni tawankaho Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda. Kabaka Muwenda Mutebi kabaka waffe. Museveni sigwomuwa butwa. Osobola okwewakana? Nze Gordon, his glass Gordon Musaale. Museveni obikoze byonna ne b'okozesezza. Mugambe wuuli wali. Museveni ne his glass Gordon Musaale. Museveni obikoze byonna ne b'okozesezza. Mugambe wuuli wali. Museveni ne banno. Mwawa Ronald Muwenda Mutebi kabaka waffe owa Buganda. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi Museveni. Omuwadde obutwa emirundi egiwera. Naye Katonda yanteeka ku vivi ne bannange bwe tusaba nabo. N'abakkiriza abaasaba yatugamba musabire kabaka. Twasabira Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda Ssaabasajja. Yesu Kristo n'akola ebyekisa n'amuggyamu obutwa. Kati baamulabye ng'atambula agize. Ne Mayiga n'aswala. Mayiga ojja kuswala. Mayiga ojja kuswala ne Museveni yakutuma emmengo. Nze nkubuulidde. Mayiga ogenda kuswala ne Museveni yakutuma emmengo. Mayiga ne banne mugenda kuswala ne Museveni yabatuma emmengo. Temugenda kusigalayo kubanga Mayiga abantu bano abamu tebayanga okutegeera nti Mayiga state agent. Musumba wangi njagala okusinziira wano okwesammula kiki ebigambo nti Museveni akatengo soko leke mmale kwogera. Yesu yabazibwe. Mayiga agenda kuswala. Pulaani zonna zikoze ez'okutta kabaka. Ne mwenna abadde balina pulaani ey'okutta kabaka. Njagala kubategeera gwe muliko Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Jjajjaawe ye yayaniriza Bayibuli. Era Katonda yajjukira n'agamba bwe twadda ku maviivi ne tugamba Mukama jjukira Muteesa wanu yakola kino n'awandiika yali mukabe n'afuka Muteesa n'ayaniriza Bayibuli twafuna emirembe saasira kabaka waffe ono Ronald Muwenda Mutebi. Okiwulira? Yesu n'amusaasira era kibaluma okulaba nti baali bamanyi bajjawo kabaka bagenda kutwala ettaka lyonna erya Buganda muswadde era muswalidde ddala kubanga kakati Katonda fatuleese anti batya okubyogera nze siina kyentya labisa pastor kati nsaba mfune kamera yes nze sinnaba nkyayogera waliwo abatawulidde Museveni yassa abantu bangi ate mudde abato n'abakulu akoze byonna era yawa Ronald Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda kabaka waffe n'amuwa obutwa akizeemu yenze mundaba munneetegeze his grace Gordon Musaale nalukale w'obwakabaka bwa Katonda. Museveni oswadde ne banne be wakozesa okuwa Ronald Muwenda Mutebi kabaka waffe obutwa muswadde sebo mpa kamera inze era akubiriza pulogulaamu eno neesammula ebigambo bya Musumba Muzaale nti waliwo sokoleka nze nkyayogera era bingi gwoba katuwuliriza ate lumbuye bwemba muwulira bya lumbuye munnauganda lumbuye munnaki kati nze nkugambye akugambye wabijjawa kati kansooke nfuna obujulizi obwo wabijjawa sebo nina ebitabo mwena wandiika nga Katonda mpa okwolesebwa tusabire kabaka okiwulira tusabire ani tusabire kabaka okiwulira obutwa bakamuwa bwa mirundi mingi bwebwo bwa setamala emirundi obutwa bakamuwa bwe bawa Kadaaga Lebbeeka mama Kadaaga gy'oli weenenye Museveni yakuwa obutwa ate weenenye oleme gendera mu bibi okiwulira Natona yali sipiika ow'engulu mu North amala bakozesa n'abatta omanyi mutya okwogera kati nze siina kyentya ku Museveni kubanga nze omu kubagenda ate mu nsi y'omwoyo twamuwamba era kambabuulire Museveni weetegeke waliwo ekibinja ekimu kyengende kyetugenda kikulembera nga kikwata Ntebe twagala siteka twagala Ntebe ssebo ekyandeese wano kulangirira Entebe Yesu Kristo yagamba yeddiza eggwanga lino neyeddiza n'entebe y'eggwanga lino Entebe tugenda gitwala Yesu Kristo azze twekulembera ne tufugira naye
okoyo abagwire okimanyi ebigambo ebyo nabiwulira omwaka oguwedde nga waliwo abantu abatembeeta eŋŋombo nti entebe mu ntebe kati nze sizze mu ŋŋombo nzize na nga bagamba entebe mu ntebe naye tebatuukanga bakyogera kati wuliriza naye tebatuukanga nze nkugambye katonda yakola buli kintu okubeera ekirungi mu kiseera kyakyo mpulira okiwulidde ssebo yakola buli kintu okubeera ekirungi mu kiseera kyakyo okkiririza mu nteekateeka ey'ensi eno eteeka omukulembeze ng'akubiddwako akalulu ng'abantu bamusimbye oba ne batiikinga akalulu najja mu ntebe mu bulungi nga abantu be bamwagadde ne bamulonda ne bamuteekawo eyo gikiririza abantu nga bamwagadde nkugambye enteekateeka si Museveni sigenda kunyoola bigambo byenjogera njogera kigambo kya katonda katonda yalonda dda pulezidenti agenda okutwala eggwanga lino mu maaso Kyagulanyi yaddako yagenda omulonda yamulonda dda era waali zino ennaku ze tulimu okwogera bino ndi mu kuteekateeka mitima gy'abannayuganda abali ewaka n'abali ebweru abalala nga badde batya n'okudda mu ggwanga lyabwe olw'omutemu Museveni okubatemula mwetegeke mugenda kudda mu ggwanga lyammwe mubeere entende ate mutambule bulungi nga tewali akyabatiisa bayibuli nga tulibeera mu nsi yaffe nga teryatukanga nga teryatutiisa yes njagala okubuuza Musumba singa oba ofuuse pulezidenti mu nsi mukama eyo gy'ateekateeka gwokola otya ng'abantu bakuwakanya kugamba ng'abantu bagala okutwalako ekintu ekikyo katonda kyakuwadde katonda kyampadde okola otya